ebintu byonna mu bikole ku nsi naye ekintu ky'oba tokola ky'oba tegezaako kukola kwe kujjamu kuba we tukutte weewo kuba nabagamba tunagenda otuuka ku climax yeno revolution foreign policies ne domestic policies zigenda kwegatta zitandike kulwanira wamu statement zino we nazikolera tewalingawo practicals oba byakulabirako tebyalingawo era ng'abamu bazalawa nga n'abamu mu comment section mugamba senga abazungu batuyamba senga abazungu bakola kino nabagamba zino policies nkulu nnyo n'okusinga Museveni era nabawa example yazaba abantu ababifiiramu nga kwaliko Sekabaka Mwanga kwaliko Sekabaka Daudi Chwa kwaliko ne Sekabaka Edward Mutesa owokubiri okitegere ekintu ekyo nembagamba nti ono omusajja anyiga policy zino era nabagamba nti essaawa eno tetusobola kwekalakaasa olw'ensonga His Excellency Kyagulanyi ekimutwala ebweru agenda kunona revolution yali tenatuuka mu Uganda kino kye nali ntegeeza buli wozanyira ku colonial master wo kino kye kikutuukako okiraba Museveni kino kyalindirira nkiddamu kino Museveni kyalindirira however wano we kiri era already kiri ku Museveni kuba Museveni ono abadde ayina ensi bbiri za controllinga abadde ali 2 in 1 nga yafuga Rwanda eyo Rwanda badde Belgian state badde boogera olufrench it's a Belgian state kino kye kituuseewo ku Rwanda okitegera ekintu ekyo kyennyini kino kye kigenda okutuuka ku Museveni nkiddamu kino kyennyini kye kigenda okutuuka ku Museveni bano bakolonyo maasi babazanyirako kubanga kugamba endagaano zino ono Museveni zazanyira mu nkulu nnyo n'okusinga ye yazisangawo busanzi kati Sserwajja okwota atamanyina gye yava bamuleese bamutadde bamugambe tukuumireko ate gw'otandise okwata ebintu by'omusitoowo obibba obiguza ki obiguza abalabe kati wano wetulaga Rwanda mugiraba eno Belgium Rwanda yagize Belgium yagoba Belgium ekomyewo na full swing okitegera ekomyewo na full swing ne mugamba kati njagala nkulage enzaani njagala nkulage nti nze colonial master w'ensi okitegeera ekintu ekyo webunkenko obuli Rwanda kati essaawa eno era Rwanda Kagame kiki yakoze yayise Muhoozi Kainerugaba omulaba yayise Muhoozi Kainerugaba Kagame ayagala kwogerezeganya n'abano bantu naye senga bagaana ayina okwetegekera olutalo ayagala agatta amagye ga Uganda n'aga Rwanda balwanire wamu kuba FDLR ejja mu Rwanda ekomawo Belgium yamugamba kino kye nabagamba nti bano abantu bano balaba bo tebakulumba direct nedda kiche bakola nga bayita mu policies zaabwe bakuriyetingira alternating opponent according kugwembera gyobera okozeeki gyobera weyisizaamu Kagame ona abalaze nti yasobola okulwanisa emmundu kati Belgium yagala emulaga nti kati fe tusinga mu mmundu muliwo ne benalabe mu comment section nga bawuza simanyi Belgium ina amajama nafu you don't know who you're dealing with colonial master sigala colonial master kitegeza ina tactics ezikusingako kino kyennyini bagambe kye kijja ku Museveni he messed with wrong buttons eyo yalinganga yeeragalaga yeewaga musimanyi ekiyamani wa naamu ekiyamani wa G77+1 simanyi akutte Uganda agitadde mu BRICS n'abagamba tebisoboka Museveni tasobola kwata Commonwealth state n'agiteeka mu Russia nga tayiye musaayi tekisoboka zile ndagano zaali za musaayi only that bakwata ba ministers bana abasirusiru ne bamuteeka mu kifo kyatali qualified olwokubanga baagala kulya sente. You have to understand these policies. Bine ebintu nabibagamba even before it happened. Lwaki I understood the policies. Policies nazitegeera. Wetujja ku Royal Charter nagitegeera. Manye enkola yaayo. Wetudda ku Commonwealth Royal Charter gye bakyusa obukyusa ne bagiteeka ne bagifuula Commonwealth Charter. Manye enkola yaayo. But the deadliest policy bagita American foreign policy tezanya. Lero America akugamba agenda kukuba Iran. Atenga jammo kubasenga teyeddako lwaki Iran yayingira mu American foreign policy wamala okuyingira eranga Museveni kyali mukola agenda mu Russia kati bamugamba tokola nuclear Russia yamuwa formula ekola nuclear eyasooka yali alina okola nuclear weapons mu Iran bamukuba ne bamutta kati Russia n'amongera formula Omumerika amugamba tokola nuclear okitegera ye Iran agamba ngenda jikola yamugambe either alonde mirembe oba agenda kujja mukube alonde military action yatenga agenda mukuba ebibyo byembagamba ati Omumerika ono bamugamba nti atenkulanye entalo buli wamu naye abantu bano balya sente ze ne bayingira police ate olubagambako bo balowooza always Russia ne China yeri awo kubataasa okitegera ekintu ekyo zino police tebazizanyina mwate Museveni yakola longo pressing kubanga tosobola kwata Commonwealth nation ogitwale mu Russia awo olimba luno lutawo lwaliwo wakati wa Tanzania nga bagita Tanganyika ne German yes nga Bungereza erumbye nga Bungereza yetaga Tanganyika eyo kubanga yali trade route we amalufuna Uganda yali enga genyo kati nga betaga trade route abajamani bano nga bajja ne bakola ki ne batinkula amatwale ebyobugaga bya Bungereza ebyagendanga ku mwalo ne babakuba ne baga kati nayo tujagala
era Bungereza nekwata Tanganyika nejigatta wano kati nebeera na 3 kati kino Kagame kye yakoze. Kagame ono yasoka nakwata Rwanda n'agiteeka mu Commonwealth. Tebafaayo kubanga balina charter yemu ekola kye kimbo n'aba democracy na human rights ate balina common interest gye basharinga. Naye tosobola kukwata zino nsi n'ogiteeka mu Russia na China gye batagatta naye interest ya olimba. Kati Kagame ali ku bunkenke era yayise Muhoozi Kainerugaba agamba bagatta amaje balabe nga beetaasa FDL alasenga abasajja bagaana okuteesa naye. Okitegere ekintu ekyo naye abamanyira n'abaswaza kati baagala bamulage nti ba colonial masters nti Rwanda eyo alimba kino kye nabagamba abamu badda amwanya abamu nabagamba mwegendereze kuna basomesa ku app eno mubegendereze nnyo abamu akuyingira mitu abalala bagambo lazinga baga likes na following kino kye mbagamba mubegendereze si buli akola foreign policies azitegerera nabagamba buli omu namujja kuno certificate y'okusomesa foreign policy okujja ko ministry entufu ya foreign affairs nganzaji kulira yino somesa foreign policy one yetagenda kumisiriddinga kuwa bintu bikyamwe bitaliko nga tojja bbira bawo maso era nzi ensonga lwaki mu bintu bina basomesa nabagamba just give it time mugenda kubira bakye kino kye tuliko colonial master wa Rwanda avuddeyo tudda kuwa Uganda na yajja ye yamugamba ebintu bibiri ekyo nakibagamba yamugamba don't stand namala namugamba twagala free and fair elections n'asirika Bungereza teddanga mu kwogera kintu kyonna teddanga mu kukyogera kati bali mu kwezi oba na mu America ne Bungereza tennadda mu kwogera ne Bungereza muddemu wenaddamu mujirayo munjirindeko wenaddamu okugera just tubuzayo myezi bwezi mukole eggaali okitegera mukole eggaali kubanga nabagamba tulina okumanya zino policies oba kyatazina engeri gye zizanya kati Kagame yabataddeko full force nti yena abalaga nti asobola okulwana kati Belgium mweyagala ya mulabo bwa kituufu asobola okulwana kye yagala okukola Museveni yakyalina option y'okugenda mu kalulu naye nga bamulindira mu human rights bamulindidde balabo bana kituufu asobola okulwana either alina okuwanika akwate ente bagiweeyo mu mirembe oba si ekyabalaga nti asobola okukola ki nti asobola okulwana zino policies bweziti bwezikola okitegeera ekintu ekyo bweziti bwezikola so Abanyarwanda bamu nawulidde batandise n'okuyingira Uganda abalinawo kasente bayingira Uganda n'ennyongero bajjukira nije mujjukira naye tetubeetaaga Uganda tebeetaaga we don't need you people tetubeetaaga era twagala bagobayo mukitegera mudde wamu mutereze embeera yammwe ne Kagame before it is too late FDLR mukyalina option nti FDLR nesobola okujja mirembe ne muteekawo political system ennungi ey'okuvuganya Kagame ne bamukuba akalulu naye emputu ya Kagame ne Museveni ye bo balaga nti bo ffe tuli buyenje tetukiriza olina tufuuyira ddomu byebizibu byabwe Rwanda it is up to instead of running from your country mujje mu Uganda gye tutabeetaaga naye nga tugenda bagobayo go back to your country and settle the issues muzitereze you can do this okitegeera ekintu ekyo musobola okikola mugende mutereze embeera yammwe mugenda gitereza mutya mugambe Kagame ebintu bya wakula entala abireke okitegeera have policies zammwe zikole okitegeera ekintu ekyo kati mwe mulowooza munadduka mu Uganda mugenda kubeeramu Kagame akkirize abahutu n'abato abakomewo mu mirembe kate balwanye kubanga emundu ebyuma bya Belgium temusobola birwanyisa temusobola kulwana nabyo okitegeera je kididide kavumu bamututte azeyo mikono ja Congo walikale bamututte azeyo mikono ja Congo okitegeera ekintu ekyo kavumu airport nene nnyo kubadde kugwanga logistics za Rwanda okusupplyinga M23 wabadde nga akozesa yo logistic abadde agikozesa nga logistic hub okusupplyinga M23 ebyokulwanyisa kavumu kati ngazo obufumbo olina omwami naye nga akutawanya olina omukyala nga akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp